Bannange senga nze omusajja yangudde ebbakuli n'endaba ku mazzi gembadde sirabangako. Nze bulijjo mmanyi siina mazzi naye nagalabye nga sisoose ganywera ddagala sisoose gakolera ki. Mumwesirikire mugamba mutya bagalwa abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza olunaku lwaleero. Bannange mukulike Christmas mwebale kugiyitamu bwe bakyayidde mu Christmas nsaba Allah abagumye abasobozesa okubeerawo bwe mutyo obulamu bwe butyo. We move on regardless. Tukkiriza, we accept and then move on. Then mmwe nga byabatambulidde bulungi alhamdulillah era mbasabira kubeera bwe mutyo kibeere kityo paka. Mwabazudde nti nno babayendako nammwe bwe basanze nga mwenda nammwe Katonda abatetenkanye era abagumye emitima. Naye nga it was bound to happen waba akuguddemu. Kaakati munaye leero n'ensonga tuli ku nsonga yaki ya bbakuli. Nyinza okuba ninayo vidiyo emu oba bbiri nga tusomesa ku bbakuli naye olunaku olwaleero nina ekibuuzo kinene. Nina omuntu yambuuza singa banayinza nsaba onsomesezeeko ku ngeri gye bagwamu ebbakuli. Mukyala wange kyekintu kyayagala. Bannange I always tell you nti woba olina ekintu kyoyagala omwagalwa wakikkolere toswala kisaba. Bw'oba owulira nga yo fantasy, bw'oba owulira nga obwagazi bwo owulira oyagala okumanya how does it feel, kiwulikika kitya, toswala. Omuntu kimugambe kale yaagaane buganye naye ng'okimugambye kubanga tekiri weird. Waliwo ebimu nga naawe olaba kikuswaza okugamba omuntu ekyo tukireke, naye waliwo ebintu ebimu kati ng'ekyo omuntu abeerawo nga babinyumyako nga wulira agamba I want to have that feeling, njagala kumanya how does it feel. Osobola mugamba baby omukwano osobola okungwa ku bbakuli. Kimulekere ye yeerobooze. And abatazigwa I believe namwe mulina ensonga zammwe kubanga ye ebbakuli mukwano nabagamba abakazi nga omusajja nga yagudde ku mukazi nga ayagala omugwa ebbakuli nga omukazi yakyankalana dda. Talinza gyegomba giddamu kubanga talinza ogyegomba giddamu. So abantu babeera n'ensonga zaabwe but osobola okwogerako n'omwagalwawo. Waliwo yaŋŋayise nga nsaba osomeseeko ku bbakuli njagala kumanya tugigwa tutya. I want to do it naye nga nkikolera omwagalwa wange nga ate nkikola mu ngeri entuufu. Nabadde nkyali awo nga zindeetera mwana muwala. In fact eyo omuvubuka ne yaŋŋamba okusomesa ku bbakuli it's been like kiyiseeko weeks. Nga mugamba tujja kyogerako. Namugamba ninayo videos ezo I try to recommend nga but I really want konze kale. Nadde nkyali awo ekintu galinze nga mwana muwala ajja ngamba nzisenga kye nalabye sikirabangako nga mugamba otyo lumpe mada nga ngamba nze golaba nalabye amazzi gesirabanko nga ganfubutukamu kituufu gasobola okufubutukamu. Mwe abakyala abaami mulaba ebbakuli eyo mwe temwina kye mugifunamu. It just gives you that satisfaction nti oli kusanyusa omwagalwawo naye mu nsonga z'okwezina goba tolina kyofunamu ye yaaba afunamu. Naye kyekimu ku kintu ekisobola okutuusa omukyala ku ntikka amangu. Kyekimu ku kintu ekisobola okusumulula ensulo z'omukyala ne bwe ziba zibadde like nga bano abawooza nti nno ndi mukalu osobola ozimugyamu. Era singa omugwa ebbakuli mu butuufu n'ogigwa bulungi, mu butuufu omusino n'ogukomba bulungi, enfuli n'ozizannyisa bulungi n'atabaako kyavaayo omanya nti ono. Kubanga olaba amazzi ne bw'atavaamu gano agamansuka, waliwo amazzi ago ge tufulumya ng'omukazi amala yenna alinza okujugumira yenna n'afulumya amazzi g'otalabangako naye ng'ate obadde olowooza nti omukyala nabukalu. Tugitandika tutya? Ebbakuli tetugitandikirawo speed nti ojja omuntu neeyambula n'okkirira n'otandikirawo nedda mukwano. Era nga bwe tutandika omukyala yenna bw'otyo bw'otandika. Tutandika na kumunywegera, kuyisa ngalo mu bitundu bye eby'omubiri eby'enjawulo, of course ebya bulijjo. Kunywegera, ensingo, twala tugende, romancing, kuweeweta, kumuzanyiikiriza. Awo mpola mpola n'olyoka okkirira wansi mpaka ku kkundi. Bw'omala n'olyoka osibira mu kibuga ekikulu. Ate era nayo bw'otuukayo togenda straight. No. Tandikira ku nfuli awo wennyini. Tandika okuzinuunanuunako. Tandika okuzisikaasikamu nga bw'ozizannyisa. Kigenda kumuletera okutandika okubeera ng'omutima gutujja. Ngamba omutima gw'emmana nga yeki gwe musino. Tugenda kwambuka nga tumaze okuzannyisa ku nfuli zaffe. Ekituli sooka okyenenye.
Kakati tugenda twambuka awo wali omusino. Abasinga mugamba singa omusino teguliiwo nze ate sigulaba ate omukazi alina omusino mutini. Omusino gugubikibwako ekintu kye tuyita hood okisikako nga bw'olaba bano abantu abambala jumpers. I usually wear those kind of jumpers. Zino jumper ezirina ekikoofiira kati nakyo kiringa nga kikoofiira ekyo. So okisika n'okizza eno emabega n'obeera ng'ogulengera ne bwe guba mutini fokasingeko tandika okuguyisako olulimi okola ng'anuuna sweet like nga akomba like ng'okomba omanyi nga onaakomba esowaani ng'ogiyisako olulimi bw'otyo mpola mpola then bw'onaamala nga kamaze okuyima bulungi bwe kaba nga katini bwe kayima obulungi katujja ne kazimba sobo kazimba nako ne keereega awo ng'olyoka oteekako bulungi nnyo emimwa gyo ng'otandika okukanuuna ng'omuntu anuuna swiiti olulimi luno lwe mulaba luliko enjola lulinga bw'olaba olugalo lwaffe kati enjola zino eno ze zinyonyoogera ki omusino guli omukyala n'atabuka obwagazi n'obuswandi oba nkiyita ntya omukyala kya receivinga ssaawa eyo olaba omwami empulira gy'owuliramu ng'omusajja ng'omukazi abadde akunuuna omukira so ninza ogeraageranya obuwoomi obwo ku ekyo ekintu kireetera omukyala okubeera nga annyikira nnyo mu mukwano kireetera omukyala okusumuluka ensulo z'amazzi kireetera omukyala okubeera nga waliwo ekituukawo wakati wammwe like relationship yammwe n'ebeera nga enywera relationship yammwe n'ebeera nga waawo so omukyala kubanga bw'aba nga abadde akyagala n'okimukola of course agenda gamba omwami ono anjagala olaba yankoledde ekintu kino omwami ono anjagala so omukyala abajja kweyongera okwagala abasajja try this thing mubikolere ku baagalwa bammwe tugenda mu mwaka mupya bannange tugezeeko okukola ebyo bye tubadde tukolakola but eno warning ebbakuli eyo nnungi ewooma nnungi eza omukwano obujja nnungi ereetera omuntu okwongera ku bwagazi bw'akuyinako nnungi esobola okutuusa omukyala ku ntikko wabula singa ogiga omukazi nga tomanyi status ye bwe njogera ku status njogera mu byobulamu alinza okuba STDs asobola okubeera n'obulwadde bwonna obulinza ate oluusi okuviiramu ekizibu kitegeera so I would not advise just kubanga gwe omuntu omwagala omale gamugwako ng'alina ba multiple partner oli ayingirayo n'ono ayingirayo tomanyi oli bw'ali ate naawe oteekeyo olulimi nedda mukwano gwange awo wakirireka ebitundu ebyekyama bifafaagane n'ebitundu ebyekyama binnaabyo naye nga toyingizaamu nsonga za lulimi ensonga z'olulimi luno nandizeegombye nnyo tuziyingizeemu ng'omuntu tumwekakasa nti omuntu ono ali kwalaali munzikiriza nkome wano eno mukama abankuumire abanjagalire ate abampere kye musinga okwagala bannange once again mbakulisa Christmas era ne mbaagaliza omwaka omulungi omujja anti kakati tugenda